lwaki omuyimbi yaze mu ggwanga ekifaananyi ekyayika mu kulonda nekiggwawo bayikiza batya engulu naye tebakiddiza gwe munauganda ali wano engulu bakiddiza bazungu ti ebintu byateredde era ffe tugenda kulayira ogambye Akon okujja mu Uganda kitegeeza ki nga tuva mu kalulu k'omwaka 2021 mu ggwanga Uganda omubadde okuyiwa omusaayi okwata presidential candidate nga tekirabwangako wantu wonna mu ggwanga lino ne mumwambula engoye ne suuti ne mugiyuza ng'agenza okwewandiisa ng'abawagizi ba NUP bakuliddwamu enjala mu kiseera kino nga n'amawulire gamaze okuwandiika Ebola nti Uganda kati kafuuse kattiro bibadde bijja bikola ki bitingana golowooza tewali wahandula asobaga nti hawa tugenda kuddabiza kiti ekitiibwa kiggwanga Uganda kiddengulu kakati nga tumaze okutundya ekifaananyi kyali mu 1994 mu ggwanga era DR Congo nga nawe tusobola okukkaanya dokita nze naawe nti Uganda after the election tebadde kyekimu ogenda mu kalulu ka 2021 January mnaku z'omwezi 14 nawe tuli olwaleero Uganda tesigadde kyekimu ekifaananyi kikoze eki kimaze okuyika wansi ku ttaka kati n'ababala tolowooza nti ababalira akulembera gavumenti eno beebase kwata superstar munene omuleete mu ggwanga yeebakemu wiiki 2 kale ogambe nti bannange Uganda tewakyabeereka Akon yazze mu Uganda abalaba channel eno ffe tubagula maaso tubawa ebyokulabirako tubawadde ekyali mu Congo 1974 nga baga nti Congo teyingirikikamu ne Uganda nga bakulu abagikulembera batuwaze nti bakkiriza nti waliwo ebitagenda bulungi abantu bawambibwa abantu batwalibwa abantu badde bajja bafe ebbanga lyonna omu ku bahandola za Mobutu amagamba nti Mobutu amubuuza mugati tugenda kuzza tutya ekifaananyi ky'eggwanga erya Congo nga mu kaseera kana abazungu bonna baga nti otambule okole ki otambule ogende oveewo okigambiddwa nti omu ku bahandlers abamubuuza soka amagamba nti tulete ekikonde kya Muhammad Ali ne George Foreman 1974 okulivayivinga ekifaananyi okukola ki okukomawo okukizza kakati bwe bateekateeka ekikonde ekyo mu 1974 e Congo abazungu nga bawandiika bagamba nti ogende Congo oba otunze mutima naye olw'okuba nti George Foreman yali champion mu bikondo w'ensi yonna nga waliwo upcoming eyali ow'amaanyi Muhammad Ali Donny King yateekateeka ekikonde ekyo kyalina kubeera munda mu ggwanga eri America Mobutu n'amuga nti toyina ssente ziteekateeka kikonde kireete mu Congo tugenda kukola ki tukiteeketeeke nga Mobutu kyabala kuzza tutumu lyaki lya ggwanga erya Congo Donny King akontakitinga Mobutu Seseko Mobutu Seseko akontakitinga Munyalo Gaddafi e Libya nyambo mpe ofuke sponsor w'ekikonde kyokka nga mu contract Donny King gye yakozesa Muhammad Ali $1 million 5 ne George Foreman $1 million meka naye that was way back mu 1970 meka kukata $1 million 5 ez'ebiseera ebyo zali sente obungi 1975 $1 million 5 eza George Foreman neza Muhammad Ali nenga ekyali munda nga Mobutu ayagala abazungu abali bagamba nti Congo tusobola kulinnya yadde ogendayo bajjirwa mpaka ekisaawe kyakituuza abantu emitwalo 6 mwe bateekateeka ekikonde ekisaawe kyakola ki kyajjula ne loogi eri ku ssere siringi 6 mu DR Congo abazungu bagyebakamu okujja okulaba ekikonde kiriwa ekikonde ekyo naawe bwe tuga nti Ssaabasumba yafudde mu ggwanga Uganda olwaleero ebibuuzo bisigala byebuuzibwa lwaki bisigala byebuuzibwa nti ye kennyini akulembera gavumenti y'eggwanga lino yakubye ebituli mu alipoota y'abaki owa postmortem n'agamba nti nedda tekimatiza era tulina ennyambaako twalaba nti kayiso kalisi yamukuba akanogwe n'ogamba nti atwine yakoze eki yamukuba akayiso era agambye nti atwine ennyambaako tulabe alipoota eno ekituufu ekyasaani ekyase Ssaabasumba Lwanga lwaki bannayuganda basigadde empale zibakankana era nga bali mu kutya mpaka olwaleero balina okutya nti enfa za mirundi ng'ena mu ggwanga lino zisigadde ziraga nti bannayuganda bazze ab'amaanyi bafa mu ngeri efaanaganako beeti 1 Cyprian Lwanga yafiiridde mu buliri
era bannayuganda obaga nti alipoota yiiyo bagikubye mudde ebituli n'omukulembeze Gambia yagambye mpulira ntankanye postmortem report yakoze eki eyafulumya tu enfa ya Nyakayirima ku nnyonyi aronda Nyakayirima tugatambeera fe tubalaga bannayuganda ekifaananyi kikola ki aronda Nyakayirima afa ku nnyonyi ava South Korea akoma mu ggwanga erya Uganda bwe tuvaawo tukulaga enfa ekankanyiza bannayuganda batiisize balese mbeera ekiyongo yoki okufa tekwewalika dokita asobola okufa naye ogenza otya era bakuwe bituli bagamba afudde naye bannange enfa yenga amatankane tu nga tuvudde ku Nyakayirima engejji yafaamu tugenda ku Charles Muhanji omujiga muvuzi w'emmotoka z'empaka asangira mu kisenge ki naye waafiira nga naye alina bakubaganya nabo era okusinza ku byaliwo ava mu meeting n'abantu abatannategereka mpaka olwaliro essaawa 7 ez'ekiro agenda mu maka ge okwebaka essaawa 7 ez'ekiro ku makya ssaawa emu kitundu baga nti omusajja akoze eki afudde agenze nkujjira eyamuzata kalowooza nti yagenda mu ddwaliro anasikalisa ava ku mulimu alinnya emmoloka ye agivuga ayinga ekisenge asaba ekikopo ky'ekyokunywa okudda nga yakoze eki ng'afudde nti embeera efaanaganako bw'eti yabunkenke mu ggwanga abagenda ab'amaanyi ebikonge ate nga kale oyinza oga nti b'amaanyi mu ggwanga bagenda mu ngeri tategeerekeka era kino oyinza okugamba nti kyalibadde kirungi gavumenti okuzza ekifaananyi naye kiba kibi nnyo okuddira ebbweri ddugala n'oyiwako eddagala ku nga ekiwundu nga tokirongooseza n'oyiwako buyi eddagala kungulu kati tukkaanye leeta Akon muleete mu ggwanga naye nga abasibiddwa obwemaga omaze okubata nga nabana abagiddwamu enjala waliwo embeera y'obwasseruganda okusabira eggwanga nti kati bane tukkaanyiza tuli ku level y'emu kati leeta Akon addemu atunde eggwanga kisooke tutungirye eggwanga laffe iddemu lifune ekifaananyi kirungi muffe ffennyini bannyini lyo so si kuguza bazungu kifaananyi kirungi ng'ate wakati breedinga okay nikonza fana flash la channel Uganda mwebale nyuma bale kutwagala kwe tuli kumpewo kwe tuli n'omwana akola ku Birali gwe bayita Karole Moses ono mwana is ayogera into international and local things and that's why it's every time to an abantu asobola okuzimba ensi yaffe Uganda era twebaza omukama nti obudde obusinga betwogerako bitane bituruka ate bitera okubaayo kati ekiri mu ddiiro Akon yayingiddeko mu Uganda oyo omuyimbi bannange Uganda yazaabu nti azze kuzimba zifaama azze kuzimba bintu kitegeeza ki Akon okujja mu ggwanga lyati buhabulwa essaawa zino kitugattako ki Akon nga wali is it needs to be discussed what does it mean ensonga nnene era nkulu nnyo bagidde bamafia bankubye gyotaabadde bankubye kakati naye webaze nsoka webaze agikiwuka agikyuka toyanza mijozi ku Jesco yage nti Karole gendo yambalemu agikyuka bakwadde ja Chelsea kakati bamapya okwagaza ki Akon yajja olunaku lwe yajja ayinga alina okutuukira ku kitebe wali waggulu ndi mu show saawa 4 paka 7 ne banga nti teeka kyonna ekyetaagisa interview eri awo ndi magazine show nebanga mati teeka byonna byetaagisa omusajja akola ki ajja bulika bamafia babadde bakwagaza ki bamafia bankubira ddala so nali bansikuta nga amaze okuteeka bulungi show nebanga nti Akon wuyo ajja mu show sajja saamulaba nga lamatumba agambe nti kyali kikangabo kyamaanyi kyangwako Friday eri ntegeeza audience yange tayi mwadi magazine omuyimbi ow'erinnya Badala Akon akola ki ayingira kisawe namu mulinde ku ntebe bandi omwe nti akomi wali ku lubalaza wali bamututta agenze enzigwamu amaanyi naye nga nti kale lwekyo ibeera ninga nja kusigala nga mpushinga abasobola
kakati ayingiddewo naye okujja kwa Akon kituyamba ki mu nsi yaffe Uganda tugendaganyirwamu ki tweyanze nnyo dokita tweyanzeke omwaka 1974 mu ggwanga erya Congo era kulembera eggwanga eryo ye mugenzi Mobutu Sese Kuku wa Zebanga 1974 okutobanga ennaku z'omwezi 30 Mobutu waliwo okwogera okwali okw'amaanyi mu ggwanga erya DR Congo olwa nneeyisa ya Mobutu ng'omuntu olwa nneeyisa ya Mobutu Seseko nga ye oba ng'omuntu erabika nti teyawoomera baki yali tewoomedde bazungu okitegeera Mobutu ng'ali mu bukulembeze bw'eggwanga erya Congo kigambye nti ebiwandiiko amawulire gawandiikanga ebungereza ne mu Amerika nti agamu ku mawanga mu Afirika mutayinza kumala budde bona bulamu okulinnyayo kigere eggwanga eryaki era DR Congo Mobutu yali akulembera kakati kigambye nti amu ku bahandlers aba Mobutu Sese Kuku wa Zebanga mu 1974 nga n'abazungu batandise okusojja Mobutu okwagala okumujja mu bukulembeze omu ku bahandlers za Mobutu amagamba nti Mobutu amubuuza mugati tugenda kuzza tutye ekifaananyi ky'eggwanga erya Congo nga mu kaseera kana abazungu bona baga nti otambule okole ki otambule ogende oveewo okigambye nti omu ku bahandlers aba Mobutu Sese Kuku amagamba nti tulete ekikonde kya Muhammad Ali ne George Foreman 1974 okulivayivinga ekifaananyi okukola ki okomawo okukizza kakati bwe bateekateeka ekikonde ekyo mu 1974 e Congo abazungu nga bawandiika bagamba nti ogende Congo bootunze mutima naye olw'okuba nti George Foreman yali champion mu bikondo w'ensi yonna nga waliwo upcoming eyali ow'amaanyi Muhammad Ali Donny King yateekateeka ekikonde ekyo kyalina kubeera munda mu ggwanga erya Amerika Mobutu n'amuga nti toyina ssente ziteekateeka kikonde kireete mu Congo tugenda kukola ki tukiteeketeeke nga Mobutu kyabala kuzza tutumu lyaki lya ggwanga erya Congo Donny King akontakitinga Mobutu Seseko Mobutu Seseko akontakitinga Munyalo Gaddafi e Libya nyambo mpe ofuuke sponsor w'ekikonde kyokka nga mu contract Donny King gye yakozesa Muhammad Ali $1 million 5 ne George Foreman $1 million meka naye dali wazwebaka mu 1970 meka kukata $1 million 5 ez'ebiseera ebyo zali sente obungi 1975 $1 million 5 eza George Foreman neza Muhammad Ali naye nga ekyali munda nga Mobutu ayagala abazungu abali bagamba nti Congo tosobola kulinnya yadde okugendayo bajje lwampaka ekisaawe kyakituuza abantu emitwalo 6 mwe bateekateeka ekikonde ekisaawe kyakola ki kyajjula ne loogi eri ku ssere siringi 6 mu DR Congo abazungu bagyebakamu okujja okulaba ekikonde kiriwa ekikonde ekyo ogambye Akon okujja mu Uganda kitegeeza ki nga tuva mu kalulu k'omwaka 2021 mu ggwanga Uganda omubadde okuyiwa omusaayi okwata presidential candidate nga tekirabwangako wantu wonna mu ggwanga lino ne mumwambula engoye ne suuti ne mugiyuza ng'agenza okwewandiisa ng'abawagizi ba NUP bakuliddwamu enjala mu kiseera kino nga n'amawulire gamaze okuwandiika ebola nti Uganda kati kafuuse kattiro bibadde bijja bikola ki bitingana golowooza tewaliwo handula asobaga nti hawa tugenda kuddabiza kiti ekitiibwa kiggwanga Uganda kiddengulu wayina mamazi ne baziku kakati nga tumaze okutundya ekifaananyi kyali mu 1974 mu ggwanga erya DR Congo nga nawe tusobola okukkaanya dokita nze naawe nti Uganda after the election tebadde kyekimu ogenda mu kalulu ka 2021 January mnaku z'omwezi 14 nawe tuli olwaleero Uganda tesigadde kyekimu ekifaananyi kikoze eki kimaze okuyika wansi ku ttaka kati n'ababala tolowooza nti ababalira akulembera gavumenti eno beebase kwata superstar omunene omuleete mu ggwanga yeebakemu wiiki 2 kale ogambe nti bannange Uganda tewakyabeereka Akon yazze mu Uganda abalaba channel eno fe tubagula maaso tubawo ebyokulabirako
tubawadde ekyali mu Congo 1974 nga baga nti Congo teyingirikikamu ne Uganda nga bakulu abagikulembera batuwaze nti bakkiriza nti waliwo ebitagenda bulungi abantu bawambibwa abantu batwalibwa abantu badde bajja bafe ebbanga lyonna nga n'abala abakola ku miso y'ebyobulambuzi balafumuna okuleka nti bazza ekifaananyi ky'eggwanga. This could have nze nyinza okugamba nti ino yali deal eyali paid government ya wano Akon okujja mu kujja n'abako n'ebyagamba nti kale kampikinge interest oba oliawo mu ggwanga erya Uganda. Bwenyiza okulowooza bwenti yes kakati tuli muchikwa rabadaba style tugendako mu Congo tugendako Akon tugendako abantu otegedde bulungi endowooza yange lwaki omuyimbi yaze mu ggwanga ekifaananyi ekyayika mu kulonda nekiggwaawo bayitiriza batya engulu naye tebakiddiza gwe Munnayuganda ali wano engulu bakiddiza bazungu ti ebintu byateredde era ffe tugenda kulayira. Mukulu Moses Uganda eddawa bamaze okuzeka Cyprian Kitolwanga ebintu bitingana yali bangali covid naye gwali mutima bali bamugema nawe tumanyi tujja kusajjula mbere okutwaliza bamwe. Yes tujja kusajjula mbere ekintu kitulese baffe bana Uganda a lot of questions ebibuuzo bingi ebyebuuze banna Uganda ngezako kigategata n'ebinebere ya Akon yes yo kuba nti ngali eri atali buno ali buno mu Uganda yes kaga ate okufa ate Akon abatulaba abalaba channel bayinza okufuna akafaananyi kemba wadde ne bakateeka ebbali. Now batuga nti Ssaabasumba yafudde mu ggwanga Uganda olwaleero ebibuuzo bisigala byebuuzibwa. Lwaki bisigala byebuuzibwa? Nti ye kennyini akulembera gavumenti y'eggwanga lino yakubye ebituli mu alipoota y'abaki owa postmortem n'agamba nti nedda tekimatiza era tuyina ennyambaako tulabe twalaba nti kayiso kalisi yamukuba akanogwe n'otanogamba ati atwine yakoze eki yamukuba akayiso era yagambye nti atwine ennyambaako tulabe alipoota eno nekituufu ekya ssaani ekya Ssaabasumba Lwanga. Lwaki bannayuganda basigadde empale ezibakankana era nga bali mu kutya mpaka olwaleero? Balina okutya nti enfa za mirundi ng'ena mu ggwanga lino zisigadde ziraga nti bannayuganda bazze ab'amaanyi bafa mu ngeri efaanaganako beeti. 1 Cyprian Lwanga yafiiridde mu buliri era bannayuganda obaga nti alipoota yiiyo bagikubyemu dda ebituli n'omukulembeze Gambia yagambye mpulira ntankanye postmortem report yakoze eki eyafulumya. 2 enfa ya Nyakayirima ku nnyonyi aronda Nyakayirima tugatta mbeera ffe tubalaga bannayuganda ekifaananyi kikola ki. Aronda Nyakayirima afa ku nnyonyi ava South Korea akoma mu ggwanga eryaki erya Uganda. Bwe tuvaawo tukulaga enfa ekankanyiza bannayuganda ebatiisize balise mbeera ekiyongo yoki okufa tekwewalika dokita asobola okufa naye ogenza otya era bakuwa ebituli bagamba afudde naye bannange enfa yenga amatankane. 2 nga tuvudde ku Nyakayirima engeri yafaamu tugenda ku Charles Muhanji omujiga muvuzi w'emmotoka z'empaka asangira mu kisenge ki naye waafiira nga naye alina bakubaganya nabo era okusinza ku byaliwo ava mu meeting n'abantu abatannategereka mpaka olwaliro essaawa 7 ez'ekiro agenda mu maka ge okwebaka essaawa 7 ez'ekiro ku makya ssaawa emu kitundu baga nti omusajja akoze eki afudde agenze nkujjira eyamuzata kalowooza nti yagenda mu ddwaliro Anas Kalisa ava ku mulimu alinnya emmoloka ye agivuga ayinga ekisenge asaba ekikopo ky'ekyokunywa okudda nga yakoze eki ng'afudde. Nti embeera efaanaganako bweki ya bunkenke mu ggwanga abagenda ab'amaanyi ebikonge ate nga kale oyinza oga nti b'amaanyi mu ggwanga bagenda mu ngeri tategeerekeka. kati government nze njagala nnyo abantu baddemu okufuna obwagazi bw'ensi yaffe Uganda kinnuma nnyo abantu bano okufa abali bano bagamba ekintu tunoonya ki mu nsi yaffe Uganda tetujja kuddayo. So nsaba government naffe bannaffe bonna abatulaba ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe kikomewo nga bwe kyali Uganda yakabi part of Africa part of what. Yes, where are we heading? Mu kiseera kino oyinza okugamba nti kyalibadde kirungi gavumenti okuzza ekifaananyi naye kiba kibi nnyo okuddira ebbwa eriddugala
noyiwako eddagala kunga tuliro ekiwundu nga tokirongooseza noyiwako buye eddagala kungulu kati tukanye leeta Akon mulete mu ggwanga naye nga abasibiddwa obwemaga omaze okubata nga nabana abajiddwamu enjala waliwo embeera y'obwasseruganda okusabira eggwanga nti kati bane tukanyiza tuli ku level y'emu kati leeta Akon addemu atunde eggwanga soke tutungirye eggwanga laffe iddemu lifune ekifaananyi kirungi muffe ffennyini bannyini lyo so si kuguza bazungu kifaananyi kirungi ng'ate wakati breedinga eyali badde nga way forward okuwabula gavumenti yaffe tisooka okkiriza abali ewaka nti embeera eteredde leeta Akon oguze ekifaananyi kino abazungu wa ebweru gye bali benyiza okugamba bwente dokita kiruma naye ate nga kyekyo ekituufu Uganda tutonya maziga buli kiseera emitima gikaaba obwongo bukaaba ebigere bikaaba ensawo zikaaba buli kimu kikaaba ensawo zikaaba kakati abantu tebakyakola buli kimu kikaaba tukoze tutya okuva mwene embeera ng'owumbawumba dokita nga tuwumbawumba embeera n'ogamba tukoze tutya kubiriwo oba oliawo n'ebijja mu maaso nti mwami Kyagulanyi gavumenti erina okutegeera mwami Kyagulanyi because bino byonna ebiri mu ggwanga ng'oggyeko kuba kati omukulu yafiiridde mu buliri Kyagulanyi akola statement egamba nti simatidde naye muntu ng'omuntu omulala akulembera gavumenti agamba Kyagulanyi amala ogikola tugende kololo akulembera gavumenti agamba nange siri mu mativu kati ekituufu kyekiriwa Kyagulanyi n'ekisinde kye n'ekibiina kye gavumenti egenda kukihandolinga etya okumukkirizisa Kyagulanyi ali ready okukolera mu gavumenti ya Mwai Museveni ekyo kibuuzo kikulu nnyo ali ready okukolera mu gavumenti ya Mwai Museveni Mwai Museveni ali ready okukkiriza nekyateeka ku mmeeza Kyagulanyi kyamugamba okukikkiririzaamu because dokita togenda kuddamu kwewala kati Kyagulanyi oba byanfuna oba byanjigiriza oba byamasa kati music industry yafa neggwawo waliwo abayimbi kati bali mukuba mataffaali naye fakite eryegi okuba mataffaali si kibi kubanga mulimu naye ntegeeza omuyimbi abadde alya ku talenti ye nekera ku makya neggwawo ensonga eryegi Kyagulanyi ow'ekyaki yafudde agenzeeyo tulina ebibuuzo bingi byetubuuza nakulembera gavumenti bwatuuse okwogeraga nti nange mpulya simatidde ku nfa yaani ku nfa y'ono Kyagulanyi bannayuganda bamuwagira abali mu diaspora abali mu ggwanga lino kiki kyabatedde ku mmeeza ekigenda bakkakkanya emitima gyabwe ng'ate yagamba akalulu kange baakatwala kurangeze mbadde ndowooza ebintu ebimu we should not politicalize issues once we politicize everything I don't know where we are heading kuba nti waliwo oli nze kyemmanyi to be born is a chance to die is a must but the issue when and how should somebody die tulina okufa when should somebody die to be born is a chance to die is a must okuzaalibwa mukisa okufa kyateeka naye ofudde otya ate ofiiriddewa ofudde mu ngeri ki Katonda yalina obuyinza bwonna tetulinamu criterias nze njagala nfe nga ntunudde mu ggulu obanga neebasoba nga ntambula tetulina bimuwa naye nga waliwo embeera gye tulaba omuntu yali fudde bakigamba addako mu ddwaliro n'agezaako kale naye Katonda yamanyi kyobikwasa omukama amina sibula abatulaba teyanze nnyo teyanzege abalaba channel eno mu diaspora mwebale nnyo mwebadde okutulaba n'okutwagala abali Saudi Arabia batulabira ddala batugobera sebo dokita era ndowooza comments oziraba abali ebuyindi namwe teyanze nnyo teyanzege n'emikwano gyange abakola abasoma obusawo bali buyindi eyo basobodde okunnengera ku channel eno era sebo ne babaako kye baŋŋamba bagoberera n'emikwano gyaffe abali mu ggwanga wano tweyanze nnyo teyanzege bebali naffe tujja basibula nga tumirako emikono gyaffe mwenna abali mu America abali mu Abu Dhabi abali mu Oman waliwo omwala ali mu Oman anyway nja mukolako akasimu ayogera nnyo ebigambo bingi nga si birungi maye yansindikirako sente nzitwalire wa Kyagulanyi naye ate sinaba kuzijja ezo byenkone obudde sirina yakola ki kase abasindikako ka airtime namugamba okatwalirani Kyagulanyi ng'omuntu negamba musajja oyo mwagala amawuli agaliyo gamanyi baaganye kati abayitaayitayo
nze nagambye kankasiteke ku mobile money yakyagula kati nze nkole tolina kyakola kisina kyakola oli omwana ali mu maani gamba kaya time ako kamumpeere kyagula bana balina laafu nange sebo yampadde emitwalo 4 kintu bakiggweramu yagamba ye Kyagula nyawulira amwagala kufa bufi tagala mukwatako kesinga eriwo namulonda era mulinde kena president ono sigenda kusunga mu ntebe yo neze kena sunga ku ntebe eyo njaji wangula inshallah ntya nange simanyi nze byange nja mani ga Katonda nze ngenda kamera wansi ndombe nsabe sala nsibe mu church president mbadde ensaaga buli asonga ku ntebe embo n'olwensonga ekatubano nako olwaleero akumata 10 mpeera munafeka remix tukutumiddeko kubima ku mashini awamu ne bachali baffe bonna abali mu nsi amini www.tug atonde mutebe koseddwako we bali nyole kutwagala wala kwekumira mu kumukutugafu olwaleero tukomya olw'embeera y'obudde mutulindiro olunaku olw'enkya akumata 10 mpeera ate